Kiwa abangi mumanyi mall emu ku nnene mu kibuga Kampala emanyikiddwa nga Aponye mall, era nga nkiwa mumanyi n'emu ku supermarket ennene emanyikiddwa nga Mega wano wakati mu kibuga kumpi ne paaka enkadde. Emirundi mingi nnyo Abannayuganda tutera okutwala obulamu bwaffe oboolyawo naddala abali mu bifo eby'omuwendo, abali mu bifo eby'amaanyi, abali mu bulamu obulungi, ne twerabira nti enteekateeka yonna eri mu ggwanga ffenna etwafekitinga. Enguudo embi, amalwaliro amabi, byonna binyigira wamu omugagga n'omwavu. Olunaku olwaleero ku nguudo mu Uganda mwennyini nnyini betikamya kwe yatugambira nti bo tebabeera affected olw'enguudo embi, tebabeera affected olwa corruption eri mu ggwanga, nti ne bafuna embeera yonna ebanyiga gavumenti ebawa helicopter oba ennyonyi n'eba flyinga n'ebatwala mu mawanga ag'enjawulo. Nina amawulire ag'ennaku genjagala okubeera nga natemba wa mukadde kano ag'okufiirwa kw'omugagga Aponye, era nga amannya ge gonna bwe tugamalayo newankubadde ng'eri Aponye litumanye ennyo olwa mall gy'alina emanyikiddwa nga Aponye mall. Amannya ge ye Nyegamehe Aponye, era ng'omwami ono afiiridde Mukabenje, afiiridde mu gamu ku mamotoka betikamya IGG wa gavumenti ge yatugamba nti gwe tegawulira binnya, tetwamanya oba n'obubenje tegabuwulira. Naye njagala okubeera nga amawulire gano nga wa ab'eŋŋanda oba temunnagamanyaako, ab'emikwano abalina oluganda ku Aponye, naye nga temwerabira era nti mu mbeera eno gye tulimu naddala ey'okulwana okukola kye tuyita enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda, nti Katonda waliwo ebintu byagera nga naffe tetulina ngeri gye tulwana nabyo. Nali njogerako ne muganda wange Kiwuugulu gye buvuddeko, muganda wange yeekolera itongwa, naŋŋamba wali badde weeteekateeka okubaako gw'obika, kubanga wiiki eno yandiggwako nga waliwo ayolekedde ew'omutaka Ssenkaaba. Oba oli awo nabirabanga eby'olubalaato, naye bwe nfunye amawulire gano ag'okuvaawo kw'omu ku bagagga b'omu Kampala betubadde tumanyi obulungi nti balinnya era nga bali prominent naddala mu kuwagira ekibiina ekya NRM. Abatamanyi nnyo byafaayo bya Aponye mujjukira bwe twali mu lockdown ey'obulwadde bulumima mawugwe, y'omu ku bantu oba oli awo abatuwa ebijanjaalo ebirimu kawuukuumi. Emirundi mingi nnyo tubagamba nnyo nti tetujja kwawukana bigambo bya Father Kiibi bye yayogera nti kolerera akalamboko, kubanga byogenda okujjukirwako ng'ofudde bye biribeerawo lubeerera, kubanga by'oliba okoleredde. Ekyokubiri, omufu oba omuntu afudde aba takyalina kyakolerera, kubanga buli kimu kyonna aba yakikola nga mulamu. Therefore, mwabali mu gavumenti olwaleero kibawe kyakulabirako era kyakuyiga. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo, abakungu ba gavumenti abafudde bangi, naye ojjukirwako ki? Bangi tujjukira Tumwine yafiira e Nairobi mu Aga Khan, ebyamujjukirwako. Aponye newankubadde nga y'omu ku bagagga b'omu Kampala alina ekyafaayo kye yaleka, nti munnange ye mu lockdown bwe twali mu buyinike ne mu nnaku yagamba nti kawuukumi yandituwoomera, era bw'atyo n'amutuwa mu bujjuvu. N'olwekyo yagadde okubeera nga mbikira buli Munnayuganda newankubadde amawulire ga nnaku, naye ate munnange ku balala gandiba nga gagenda beekubya embuutu. N'olwekyo omugagga ono amanyikiddwa nga Nyegamehe Aponye, Mukama Katonda amukoowodde, kekadde naye abeereko by'ayanukula eri oyo eyamutonda. Emirundi mingi nnyo bwe tufiirwa abantu nga bano naddala abagagga abali mu Uganda abakolagana ne gavumenti,
njagala nnyo okubaako obubaka bwempa baganda baffe nga mbagamba nti njagala mujjukire nnyo naffe abantu betufiiriddwa mu buyinike obungi nga battiddwa ng'era bafiiridde mu mikono gya gavumenti eno, oba oliawo ng'abamu ku bagagga bano be bakuumira abantu bano mu bifo ebyo bwe baba bali, era nga be bamu ku babawa amaanyi ne babagamba nti tebalina gye balaga. Nkiwa mukimanyi bulungi nnyo nti omwavu afugika, n'ate omwavu bwe yeekyawa afuuka very unruly, abeera uncontrollable, kubanga omwavu aba talina kyafiirwa. Naye abagagga naddala bali mu Kampala bangi nnyo, tubalabye nga babeera naddala ku ludda olwo olwa gavumenti eya Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, kubanga bafuba kimu ku protecting ebya bugagga byabwe. Beerabira ekintu kimu nti ebintu bino betulwanirira nga bannankyukakyuka nabo babiganyulwamu. Aponye teyalifudde mu ngeri eno, teyalifudde kabenje, ebakubanga gavumenti gyawagira yakwata ekkubo n'ekola enguudo, ebakubanga gavumenti gyawagira mu kifo ky'okubba n'okukola obulyake ku katono abanaku ke batujjamu yakolamu ebintu eby'omuwendo. Oluguudo olwo kwafiiridde yalibadde olwaleero tali omu ku abo abagenda okubeera nga babikibwa mu lubu lw'abafu. Naye olw'okubeera nti ye yafaayo nnyo ku by'obugagga bwe, omuli supermarket ennene eya Mega, omuli Aponye Mall n'ebirala bingi nnyo by'ayina bye tutajja kubeera nga tulambulula mu budde buno. Kakati olwaleero oluguudo olwe babadde bamanyi nti ffe abanaku ffe tulufiirako, Aponye kwagendedde. Kiwa abagagga abalala abakolagana ne gavumenti eno eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ekyokuyiga nti mpaawo atalikaaba, era ekinyiga omunaku ekigenda onnyiga naawe omugagga tekiba nti wetuyita naawe w'oyita. Era mwogerere nnyo ku ebyo ebintu ebigatta ku bantu dhani okwefaako mmwe nga mmwe, kubanga ekkubo ffe abanaku lye tukwata nammwe lyerimu lye mugenda okukwata. Naye ate mmwe bigenda okuboogerwako nga muvuddewo bijja kwawukanako ku bigenda otwogerwako ffe abanaku, kubanga tebaayo atumanyi. Era mujjukira ebyayogerwa ku Eritu Mwine eyalangirira shoot to kill, era lyerinnya lye yaleka akoledde ku dduniya kuno. Nkiwane mu ggulu gy'ali ali proud kubanga mu nfaayo abamu baajaganya. Therefore nga nfundikira banywanyi bange ge mawulire genjagadde mumanye gaakagwawo gakibwatukira ga nnaku, naye nga eri abamu kuffe tetugenda kukaaba, kubanga ebintu bye tubadde nga tuyimba oba bye twogerangako buli lukya nti gavumenti erina otuyambako mu kukola enguudo, kubanga etujjamu kingi ate kyetuddiza kitono ku kingi kyetujjamu. Kakati nabo kabatandika okuwogokako, oba oliawo abakyali abalamu bali baako kye bakola oba kye boogera. Uganda n'ekyuka, kabankumira atakumira mpeera. Tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako. N'abalwadde bangi era mujja kulaba wiiki eno mweteeketeeke. Nze Kiwuggulu yaŋŋambye nti ebigenda tebigenda kuwooma. Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mweraba.